Previous. The peaceful. I know twatolekede kyatulese olwalero. Otuleko na wano nfune kaddenga nkukuteko. Wetwakomanga mukwano gwa Kaboyo nfanfe gwayambadde. Ali musanyu eritankani lwa nsonga nakyala ali akomyewo. Eba naye naddayo bunza abangi. Ngate mwana kujjayo n'oli. N'ojja bujjayo. Ye pulani ye. Kati kabere mu nyumba eno kasitama kama nene. Ndabega ate wabe Katonda n'akinkolera ne baba. Mangenda balaga omukwano bakyewuunye. Kino kinaggwa. Gwe Full house. twalekedde ekyatulese nga bagamba Empire Movies Productions Kasenge nga begasomye TAMZ Media Uganda ne bajja kutusa kano ketwolekedde wabula nga kabaka yenyini mwenye Tamale Godfrey kano yakakwata yinanyini sinema yakagattagatta era batu najja kaproducinga nga bagamba Sembata Rashid najja bera director wako ku ntiko nange VJ ISMA Uganda nemera DOP wako ba director of photography yakaise AMAKA ga Kaboyo The Peaceful House tuli ku season ya 2 wabula nga ntwolekedde katundu ka 45 kali mukasa kano mukutandika kano sewo yakatandise bwati olwaleero era bwe twatandikira mu maka gw'omukulu gwayambadde n'ekyebeeyi kye kuba muyita omwagalwa Bandikirewa. Ndese. mukasa kano nakyala yali ayiza era ng'aleese Ako kali katya. Kekongejo gera inakuzi. jukira we twakoma yali yenyiziza kati mukasa kano yali asonyiye bagamba ebiseera ebisinga omuntu gw'oyagala ne wakunyiza onyigamu katono n'osonyiwa Oyiya. Najijeri neri nno eri mu nnimiro wansi. Naye atugambanga. njagala ofune ekyokuyiga mu kasinema kano mbagambye kano ko kagenda kubeera kanjawulo Esu. era nga kalimu ebinonoge ebya buli kala okuva eri kabaka yennyini mwenye Tamale Godfrey Kawunga kankalye lumu. Toliddeko. Bwaliriddeko na. Soko. Okulya nyakulya naye kati kolomooti. Semberawa. manyi bikyukamu Ano nkulage. dda baageresanga nga bagamba ssewo akusigula takugula Tyako. ku luno ye gwayambadde ssewo ali mu mupiika laavu eri gye bagamba yalagirwa yajja amunywese Ogana. Akale kanywe. Esa sigwe. Ekali kuteka nkwateko. kugambye laavu eri wano efumba mutuku nejja Kiriza nze nywesa. agamba atya Kawenja Hussein Sala Nansubuga oba Shakila Nansubuga Atanyo. Ogusembayo. Sibikiriza ogusembayo. Nyongera. Ogusembayo. bana laavu ebatta Kawenja Hussein Sala Nansubuga Lita Bukenya John Nawe. Nayiga Amina ne Kawalya Patrick Nze kumimwa. Oh. Ati. babo Keko tetuongera mukamala bumazi. nkugambye Abeku. ekiri makamu nayo manyi Yange yimiri. soko yimirire munaye sokenda wi property Yange nina. njagala kulaba my property Ngende nonye mulala. nkugambye ebiseera ebisinga mulabe bano omuwala n'omugala nkolerayo kino natandika nze ate nsima nsente oba oyagala ngambe mulala bannange Abakukwa yakutema oluy'omusajja embazi be banamanya. katonda wattu Mukane kati obuva busungu bannabaki. Busungu ajja mutemerako kwatako. Sente zenkuteka moziraba. tayagala muntu yenna amukwatako Akaziyo kawo kokera mbudde. katonda wattu Manya okakolera mu budde. banaye mwegombe kalaavu nga kano Ojimanyi nti onyiri. laavu ey'enjawulo ng'ofa ku muno bonna banyirira kati balinga binya Tevuloye. Kyakati omanyi. Kansooke ngende empenta amazzi. Zakomye wente. Ngenda kuziwa ate banaaziweera waka. Ndenziwa amazzi. Eri kutale. Kyayo no kansooke nkome kuba kati baata obudde buzikudde. Bwe bunaayitako zijja kutumma amata. Kangende nziwa amazzi. Nkomewo olaba otya. kugambye nga mwagalana tewali kitasoboka muba muteesa buli kimu ba mukikola mu budde yasooka n'amusiibula Ikina mpanyo wanye naye bambi kyo ekyokundabira ndabirira. njagala ofunemu ekyokuyiga Kuba kati gamba tabuli kana kunywa. Nze ani alabikako bwenti. Angulidde engoye, angulidde buli kimu.
naye kati Kasenge n'omusasula kimu kamuzaalireyo omwana kintu kimu kyokka bwe kiti naye mu kumuzaalira omwana kandi ebino ffe tukyagenda mu maaso ne sinema nabagamba it's all about your boy VJ ISMA Uganda ku 07586727 nga nakyali tayagala gwayambadde wabula kati se basazeewo n'okumuzaalira oyizeemu kyakuyiga ki kali mu kasaka ntwadde ebbali erina lulungiwo kaalo bana yenna anyirira alinga kinya yenna muddu baawe yagenda yonna gye yalaga mukama yamanyi kati ziba tekiri busalo we yajja tinka kate gwajaga batukana ovaawa gwajaddu atooza nga simulamuwe tuntuli nojja ogulubwa ovaawa yenna aweekera ng'embwa eva okubba eggumba ovaawa mbuuza gwe simayanga njogera nakiggala ebirina okunkwatako kubanga ikeya ye muula ne mulamuwe buli kaseera babeera mu nkayana babeera mu kuyomba mamoli saawa bina naye nga tubagala nnyo mwena buli omu woli ogenda maaso n'okalabira agamba atya Michael awo ekibuye ku Kobel we bali kwekanya sinema egulire kati twalivaako tugenda kudda mu bikolwa nze nveewo gwosigalewo taata ye bano bo twabamanyira bo buli kaseera abeera mu ntalo agamba atya Kawenja Husaini Sala Nansuuga Litalita Bukenya John Nayiga Amina akutadde ne Kawalya Patrick mwena mwe bali kwekanya sinema kayino ziba teziri busa toza tezalita kameramani kakutande butanzi gero okutuuka yi muyomba anti wali munayendese bifaananyi byo nakyala alina emirembe tewali kyamaanyi nekibaddewo nange nno okukusanga yasooka n'amulamusaako ono ebifaananyi mbiwadde obudde maama si bwe kyeyatandikirawo mbu ebifaananyi abiwadde obudde tubaddeyo nagendako mu kyalo nenkweyo mu kyalo ne kati yatandikira mu kwewaana kakati toyagala alubamu yasooka namubuuza alubamu ogyagala oba togyagala nkuwa alubamu tuli tulaba kati buli bwenkuba oyongeramu bwongezi omanyi kasita otandika okulira omuntu ananaagira omanya ayina gyayagala okwata ekuba okwolekera waba takulimba aba ali mukulupalanya bwetofaayo ate tuli balamu ate bagamba tewali alumirwa nga talina kigendererwa omukadde mbaddeyo nga nkulowoozaako buli kaddakiika akayitawo nga n'omukazi oli ali anyiira bwati bifaananyi bye naye anti bisatu kiriya pulinti London kyokompeeko ndabeko ebikigwo byozeraba kanteeka bifaananyi ate baleese kati muula alowooza teyaleeta zisinga mukwa ayagala laba ku bifaananyi koze gwogenda omusasula bibyo sente zaba nina okulaba mulimu ki gwe yakoledde wulira nembaga koleta nawe ndabe tonkwa ebifaananyi bibyo ati wobirese wabaaba omanyoko nabikuba gwe kuba naye tufudde bwabeera kitegeeza waliwo nga mbimukuba yadde saaliwo naye tuweemu obudde tuviire guno yagenda okunazwa sibu kisooka nawoga lwaki totwesonyiwa vaawo naawe va wano sijja mujjawo wano kati lwana kugamba ebigambo bino okuva n'olwaleero bitegereriro nakyala yasituka wakaŋŋamba omwana takukuba ono ebifaananyi byange tegedde bibyo kwata eryakuleese yandeese ne woba okuuta kalevu ku nfudu tojja kukirabako n'ekya n'ekimu wadde okyesizi kale tunaalaba atolowooza nvaawo namuddu ssebo mulamu we yamufuukira dde akakongoolo buli kyakola amulingiriza obuulire kuwunyeera naye kati omanyi bwana mukulu ani muko semba n'omuko ayambala engato n'egwolube no wiikendi naawe atereka kubafala kano ko twakalaba tugenda kanyumirwa bunyumirwa tudde ne mukati twewogome ndaga ifaananyi kitegedde ifaananyi nabikulaga naye kati kasooke nkutumeko wali wammanga kati ng'omusajja omugezigezi yasooka najjamu yiye esitambulira bwereere ngenda kukuwa ng'oleesa ebbaasa nkimanyi yakido nkomawo yasooka n'amutuma ebbaasa wadde ogafiirayo baabo kati ono yajja waaye nakukwatiridde omanyi kyaita okukwatirira kamera mayi nayo no si mwangu ebisooka bekino ekyaso
Hivyo kambivange ngama hivyo. Nani mukazi duwana yonyirira. Nebe mpye wena bwe badenga nzijamu ebyabo. Banganyo omukazi ayiridde wabananga asangibwawa. Mwana ya Mungu ayitirira. Bambi omanyi okuba nali nkunyoma naye okuba bulungi. Nkuba buli kimu nkikuba. Kale nze sikyina mbuzi ndazisasula naye birungi naye nga tekuliko engundi. Basi ayo tatitulire nga mugamo nalete basi. Okay. Ku nsi ya Katonda abasajja beegonza nga batuuse wali ekitonde ekikyala ngamba gwe natumye manyabo namabedda ayinza okwogera ebigambo nga mutwalo Sateri. nowe basoza teyadda otambu Kati njala bifaananyi. Kasa n'asooka akalya Tobikalu. poke Kulabako. Nkwata mpola. soka nompe balansi wange twalakirita Nze ntambudde. Kiki tatambulira bwerere akyalemedde ku nsonga ayagala bifaananyi ku byekkaanya Oba ndawo zino tezimala. Nena muchoke mupe ku bifaananyi. gamba atya MK videos weebale kwekkaanya ka sinema kale wuyu akuwe sekandi musa kuna tete movie center nawe kyakabinyo omunange Yedda tizeri amagana kusiba. Wanange. ono ye waaba sikaali boye akumye na mudu nada ne mukati ne yeewogoma Nange. Tegedde byange tekuliiko gwe byange. Tempaako bulabi ndabako. Ndabako bulabi. Sigama nti mbitwala. Linda ebibyo byojja okulaba. funyama gija kukuba ebibyo baabano naye nga tubaagala nnyo buli muntu yonna woli wolabira ka sinema butufu okola kyamanyi kano katundu kana mu 5 era ng'olinange VJ ISMA Uganda oli asalawo akwate kuba agenda amukuba ebibye lwaki alemera ku byono ekintu kibwe ngenda kudda ngenda ngenda siibanga nonga kyala gyayekanye bifaananyi Eba byakuba bulungi. muntu kasita atandika okukwatirwa ekisa mugamba muti abantu b'e Iraq, Turkey, Jordan, Qatar, Dubai, ab'e Congo, Byavuddeyo bulungi. mwana yosumye Bahrain, kakotadde abantu b'e Kenya, Uganda, America, UK ne staff ya Christland awo Nakabugo Bira Mitiana Road. Nnyonnyoliramu nawe. lengera pulinti Era yongira. iba ne baawo ye wesiraba Sekukuza kubanga katono nnyo olina omusajja embozi give. tekali ku oligino kale kayita mbuyisi Giveeko. Era nga se omugezi waaba yasooka n'amubuuza omusajja kumbe ziba teziri busa. Mwebale kulaba HGTV era nga tubategeeza nti Empire Movies Production abakuzanyira firimu ze zibeera ensufu kamala nga omukomubbi effujjo maka twejjeko stress ekibo kya namwandu beetaaga abazannyi ba firimu ne bw'oba tozannyangako jjukira nti bakuzanyira ne kano kitugenda maaso n'okunyumirwa akayitibwa amaka ga KABOYO akasufu kamala okumanya ebisingawo kuba 075 46 67 52 oba 075 46 72 27 mwebali kunyumirwa nga luyitayita lukaalo amaaso gennyini gafaanana omuze gwakola wekanye omutembeeyi wa kuno tugenda maaso ne ka sinema TAMZ Media Uganda nkugaye kuluna ayongedde kufumbana ne mukati ne yeewogoma ayagala okuza amaaso alina kyeyalengera sookoleke ndaba bulungi oba bubi ndaba oba siraba yakwate kubo n'asembera wekanye unakyamulaga nanyirira wano ala uno yalaba ne yeewuunya abaayi ngena ozungirayo okulaba embooko gwe ate kati nenkulabye eno ugamba oti ebyo biveeko byakusooka entegeera kale ebyo biweddeko ape omwaka omupya bayinawe oli otya yasooka kwe kubuuza ku nakyala agamba atya muteesa okwola nyoko yonobawo oba katonda watu bujja takimanyi kameramaani n'omutembeeyi omutembeeyi agamba n'omukazi we nakajana emirundi emeka nga kikusanangawo
Uwanga sikusanga. Gwe inolo. Atomalaga kwaje. Ate tomala gogera bitayina nsa. Nja kuyisaamu oluyi. Umengalo zo. Ni gomanyi. Nsabula mbogo ne zituulago omanyira. Nze ndaba ndi mbogo. Mbagambye kano ko gwe kalira nywera. Agamavira wakusumade gajja Wansonga kakyali ku ntandikwa. Kiwulira. Kiki mukwano. Wava wano nga nkugambye. Nakyala yasituka. Ngambo tujja tulinda mu katono. Kati ne babudde bwebwe mwaka. Obadde ojja sikuyiseeko wano kiwulira. Sikwetaaga wano tambula vaawo tuddanga mukunda. Jukira yali yamugoba dda. Mukola kyoba. Neka nono mukwano gwange neke nyine era. Siri mukwano go tomanyi njitake endaga yammwe. Naye kwatali neno sinnakuyitako nagoba wano. Kiwulira. Mbagambye kakyatandika. Buta Katonda watu. Mama nyawo atuza tekawedde. Mwebale kwekanya buli muntu yena olabira. Era nga webale kwekumira ku TV yo. Nabagambye mwena abali ebweru w'eggwanga tubagala Kamala, abali Iraka, Turkey, Jordan, Qatar, Dubai, Bahrain, Kenya, Uganda, America, UK ne staff ya Christland au nakabugo bira akume ISMA.